sikiwuliranga nako n'omulundi n'ogumu, era takiŋŋambanga nako nti yamukwata. Sikiwuliranga nako era nkiwulidde mu matu gange wano kwebyo sima ebya TV ebyo simanyi ebyaki, sikiwuliranga nako. Tebatyoboola musajja w'abandi, tebamutyoboola, bamuveeko bamwesonyiwe. Ne ssente zennyini z'abadde amusasula zisirabangako wadde n'ekikumi. Kuba waliwo we namugamba munereetayo ku kasente, nnawo obusente obutini tufune ettaka lye tugula ko ye kaale nja kuwa. Era namubuuza, naye gwe toyinawo wadde n'ekikumi? Simanyi oba ssente ze zibadde ziragawa ku myaka 2 gy'amazeeyo. Kati bw'abanga abadde azityoboola n'azigaba n'aziwa abantu be, yamanyi yesaawa. Kati nze nange mutunulira butunulizi kuba siina kyamukolera. Saagala kutyoboola linnya lya muntu, saagala kutyoboola ggwanga. Owulidde? Nze saagala muntu atyoboola White Brian olw'ensonga abakuumye. Abalala abakuumye emyaka 3, owange amukuumye emyaka 2, nga siina na bweraliikirivu bwonna nti oba omwana wange talina kyalya talina kyanywa, buli kimu kyonna, buli kumulaba ku bifaananyi, buli kujja kunkyalira anyirira, alabika bulungi, pafyumu za mulembe, nembeera mugumu. Kitegeera? Ate nange abadde era alina kyanyamba. Abadde alina kyanyamba White Brian, nampayo kasente nentetenkanya ebyange, nanjiyiza ng'omuntu. Era mbadde siri bubi nnyo okutwaliza awamu. Bingi nnyo bye yali ansuubiza, naye kaakati maama omuntu omubi. Era bamala bakolera birungi ne bamuyita omubi. Oyo siteera White Brian yamwejjeko. Bw'aba yajja nga bamutuma bamugula kutyoboola linnya lya White Brian, alimba. Tebatyoboola musajja w'abandi, aye tebatyoboola na ggwanga. Omuntu olina okwagala ensi yo ate n'ogiwa ekitiibwa. Balimba, nze sibimanyi ebyo bye bakoze. Okitegeera? Lwakuba siri mu ggwanga. Nze kyo sikikkiririza namu. Era ne bw'ogamba nti oba oleeta ani, nze nkiwakanyira ddala. Saagala kubimanya ebyo eby'abaana. Kati bantu ki abo abasibisa omuntu obwanayana? Okumanya abo abaana basiru tebalina magezi. Sooka otuule ne muzaddewo nga muzaddewo alina obwongo, amagezi, eyakuzaala n'akuteeka ku nsi. Oyogere naye nti naye munnange ekintu bwe kiti. Omanyi bagenda ne bagamba omuzadde yakuwa amagezi kuba ye yakuteeka ku nsi, yakuwa amagezi. Naye kaakati batutyobodde, tebaagala kwogera naffe, ffe tuli basiru ate nga ffe tubategeerera. Ffe tutegeerera abo abaana. Kitegeera? Ffe tubategeerera emirundi 10. Zinkubuli esekamatte. Ne banaakola ki? Ebyo byonna bapanze bipange, tetubimanyi. Omusajja abadde ashopinga $7,000,000 azibawa, $8,000,000, $2,000,000 genda mu saaluuni, ne banyirira ne banekaaneka nga babadde tebasobola kwogera ebyo byonna. Ye ebirungi nga tebabyogedde, boogera bibi. Ebirungi nga tebabyogera, boogere ku birungi. Bajjeyo ebifaananyi byonna bye baatandika okwekubya nga bali wa White Brian nga bali mu mbeera nnungi. Lwaki bajjayo ebibi? Nze bye sibikkiririzamu, saagala nakumanya. Bamuve nako bamwesonyiwe. Saagala nanjogera ku White Brian. Bw'ova toyombye w'otera okudda. Ekintu ekyo mandikyegendereza nnyo. Abo abaana bapange. Okiwulira? Abaana bapange. Naye beegendereze nnyo bye bakola. Beegendereze nnyo bye bakola ebyo eby'ekisiru. Era nze sibikkiririzaamu ssekamatte. Nfuna kubanga omuntu ogenda otya ku TV n'oyogera eby'ensamattuko. Olw'okuba gurupu ze balimu babatumye mugende mwogere bwe muti ne bwe muti, babasasudde ssente. Nfuna babasasudde ssente mmeka ezo?
abo ababatuma bagende ku mativi boogere ebitaliiyo. Olaba gye kiri kituufu? Tekiriyo. Omuntu akukumya emyaka 2 akuggyeko ennaku, akunaazizza ennaku, akuggyeko ebizibu byonna ebikubaddeko, omaze okunaaba ennaku ate kati omwefuukidde nti abadde ankuba, abadde anfunyisa embuto, abadde andeepinga. Tebiriyo. Sibimanyi. Nze kazaala mwana oyo nfuna ebyo ebintu sibikkiririzaamu era sibyagalira ddala nakubiwulira. Owulidde? Abaana babapanze boogere ebyensamwasamwa boonona erinnya lya White Brian batyoboola eggwanga lyaffe. Nedda. Ekyo sikikkiriza. Kaakati mwana wange, abo abaana balimba. Ebyo ebintu bye beeteekamu tebiriiyo. Owulidde? Kutyoboola ggwanga na kutyoboola linnya lya muntu. Owulidde? Kutyoboola ggwanga na kutyoboola linnya lya muntu. Okitegeera? Nze sibikkiririzaamu. Omuntu omaze emyaka 2 ew'omuntu ogamba otya nti mubi? Notuuka n'ogamba mbu abaleepinga yakola bw'ati. Nedda. Bali bantu bakulu. Omuntu gwe baleepinga, omuntu gwe bakozesa aba mwana wa myaka 10, 15, gwe musango gw'owulira omukyamu ogusemberayo ddala. Tebatyoboola linnya lya muntu, tebatyoboola White Brian, nabo bakyamu. Owulidde? Tosalanga musango ate tolabanga kintu n'olowooza nti kituufu. Sooka weetegereze. Nze sijja bikkiririzaamu, sijja bikkiriza. Okitegeera? Kutyoboola ggwanga na kutyoboola kitiibwa kya muntu. Omuntu akukuumye emyaka 2 ogamba otya mbu ate kati mubi? Gwe oli mulungi watereera? Bimeka ebibyo byalabye ebikyamu? Nedda. Ekyo sikikkiriza n'akamu n'akeddagala sekamadde. Nfuna mwana wange n'ebyo bye bagenze ku leediyo nti boogera babatumye butumi bakkirize bagaane. Batumibwa. Naye mu kuva okutumibwa okwogera ebyensamwasamwa ebitaliiyo teri kigenda kubayamba. Tewali kigenda kubayamba n'akamu. Ekyo kankikubuulire. Bantu bangi balabye nnyo ebizibu, naye obw'oba okugenda okuwaayira omuntu n'oyonoona erinnya ly'omuntu nti bamuvunaane bamusibe. Nedda, nze sikikkiriza. Kuba nze mwennyini ndaba Sekamate nze kazaala mwana oyo naye sibikkiririzaamu. Saagala kutyoboola linnya lya muntu. Owulidde? Omwana oyo aludde wa White Brian nga siwulirangako nsonga yonna, era siteera yaleeta ebyo byonna era siteera yakola kino bwekiti ne bwekiti. Nedda. Ekyo sijja kikkiririza. Kutyoboola linnya lya White Brian ebbanga lye bamazeeyo, nakwonoona kitiibwa kye, nakwonoona maka ge. Balimba. Sibyagalira ddala ebyo. Abaana ne banaagenda ku TV okutyoboola erinnya ly'omukulu oyo bamala budde. Kubanga omuntu bw'obeeredde ew'omuntu n'obeerayo emyaka 2, 3 nga tofunye buzibu bwonna, oyo siteera yagenda emirundi 7. Bwagenda bwakomawo. Kitegeera? Yabeera ng'ayina ekigendererwa nti bw'afuluma n'akomawo, n'agenda n'afuluma n'akomawo ng'ayina kyayagala okukolawo okulaga embeera embi. Era kyava ki? Embeera embi era agireeseewo. Okugendanga n'akomawo kibi. Otyoboola otya erinnya lya munno
munno otobola otya erinnya ly'omuntu omukulu ng'oyo? Balimba abaana Vivian ne Stella, owulidde? Balimba nnyo, tekisoboka. N'ogenda ku TV n'otyobola erinnya lya munno, tewali kye bagenda kufunamu, tewali kye bagenda wadde kugamba nti oba ki. Batume babaguze bagende ku mativi boogere ebitaliiyo. Naye nze nga maama wa Vivian, nze ekyo sikikiririzaamu. Nze sisobola kukkiriza kusiba White Brian lwa nsonga ezo. Ebintu bulijjo bapanga bipange, owulidde? Olw'okuba bangi nnyo abatamwagala kati bayise mu baana. Nfuna kibi nnyo, si kirungi. Nze sikikiririzaamu, okitegeera? Sikikiririzaamu kuba nze kazaala mwana oyo. Kiva mbeerawo ebintu ebyo nali sibuuliranga. Lwaki bifuluma nga Stella amaze kufuluma emirundi 7? Bwagenda bwakomawo. Kati bwe yagenze n'akomawo n'alyoka anonooza ebyo ebyekisiru. Abo abaana baalwananga ne beekuba. Era olaba vidiyo bwe bwafulumye kulwana kwekuba. Olw'okuba musajja watu White Brian Mukama yamuwa omutima ayamba n'atasobola bagoba. N'abakumaakuma nga baganda be, n'abakumaakuma nga abaana be. Kati mu kubakumaakuma n'ekubalaga omutima omulungi bavudde bamunaabira mu maaso bamuyungako ezo zisekishoni zetutamanyiddeeko ddala. Kibi nnyo okugamba omuntu nti abadde ankozesa. Kibi, si kirungi. Bw'oba tosobodde ng'olaba omuntu akuyisa bitambula ogende ng'abadde tebavaayo ne bagenda. Tebavaayo ne bagenda. Muviire, genda onoonye emirimu ewalala. Naye so sikumusiiga tosi, sikumusiiga kazambi n'omwonoona. Ddako emabega. Okay, nkwaniriza nnyo, weebale kutulaba, weebale kubeera nga ate otufollowinga. Kikulu nnyo ekyokutuwa obudde n'okwonoona kaddata kaako ate n'oteekayo n'obeera nga otugoberera. Bigro Jamalu Gemanya Masasi abeera ku kamera. Ebintu tubikwata kisajja kikulu. Vivian oswaza nnyo. Vivian saagala otyobola erinnya lya Brian White. Brian White yakolera ebintu bingi nnyo. Stella saagala kubuzeebuze. Ebigambo bivuddeyo era kirabikanga Brian White alabika obujulizi bugenda bubula. Ensonga eziriwo zonna mbadde nzijja nzibawa. Naye maama wa Vivian avuddeyo n'akubira essimu omusasi waffe, era akatambi kano kengenda okuteerayo keeko akaleese nti Vivian alabika yali afunamu nnyo, kubanga agambye mu myaka 2 nakuwa Brian White yakulabirira siwulirangayo kintu na kimu. Abantu abakubuzaabuza bakuteekamu ebigambo. Saagala muntu ayonoona linnya lya Brian White. Brian White okusinziira ku byakolera Vivian va mu bantu abo bakubuzaabuza. Kale y'ensonga eya Vivian ne maama we. Maama we yennyini yavuddeyo n'agamba nti Vivian obuzaabuza ate bakuteekamu ebigambo osobola okwonoona Brian White. Brian White alina musango. Brian White alina kintu na kimu kye yakukola ekibi. Ngenda kulekera ka clip awo. Ngenda kukuwa ebintu bya Vivian ne maama we nga bw'abadde ayogera, nga bw'abadde annyonnyola. Twegendereza nnyo ebintu bibadde biwanvu nnyo era nga bingi ddala olw'ensonga Stella yasooka n'avaayo n'alumba Brian White. Ate olwambala n'avaayo n'agamba ate bannaayo manyi era nga bwe nakola ka clip kaliyo manyi munnange era maama nsonyiwa biki. Olwaleero naye nga omukyalo omu yekka asinze okubeera nga ayina engeri gy'alemerako ennyo. Ate maama wooli okitegeera. Olwo maama wa Vivian yagamba Brian White alina musango. Ate maama wa Stella ye yaliyo n'okubeera ye eri mu gundi mu kakiiko nga baagala okukakasa
ebintu bino katwaje binagwera naye nga mukulaba alaba okumu okutonotono Brand White musajja ngeri gyagenda najjawo ne receipt nti abaana abo yali abawe ssente ebintu birabika nga obujulizi bugenda bukolera ddala. So in fact ebintu ebyo nga obiwulidde ebyo byonna kitegeeza waliwo embeera emu nga bafidingamu omuntu Vivian ng'alabika ava ku mulamu ate maama gw'atayagala aveeko. Okitegedde kugamba nga alemerako maama nga yayagala abiveeko. Nkwagala nnyo webale kutulaba webale kutuwuliriza webale kutwagala genda subscribing just make it a point ogenda ate mu comment section yolekewo obubaka kirekewo awo wansi tujja bba tukisangawo kisobola okubeera nga ate kituyamba okuba okumanya wawe tulina okutereezaamu tulina kikwasaganya tutya yonna gy'osinzira okwetoloola ensi yonna okubeera ng'otulaba kuba bino ebintu tebiri ku kaalo tebiri ku kibuga tebiri ku nsi tebiri ku ggwanga wabula biri mu nsi yonna nti newobanga oli oba oli Germany oba oli France oba oli liddawa kitegeeza nti awo ku simu yo wondabidde. Webale nnyo webalire ddala tewerabira kugenda ku public media channel yaffe kikulu nnyo kubanga nagambye egenda okubeeramu ebintu ate erimu ebintu bye tuteeseteese oyagala Bobi Wine oyagala Bebe Cool mu byobufuzi kubanga Bebe Cool mba mwogerako njogera ku silent majority Bobi Wine mba mwogerako soogera ku Bobi Wine oweka moja njogera ku Kyagulanyi owa People Power okitegeera Kamili wemba mwogerako njogera ku musajja wa DP otegedde. So ye mbeera genda osubscribing so kubeera nga otegera bulungi ebintu binenge bitambula. Tewerabira essomero lirimu lyosobola okutwalako omwana wo n'asoma n'ayiga n'abeera nga atereeza buli kimu era ng'akitegeera. Baliyita Dadia's Preschool liri Bunnamwaya bw'oba ku Ntebe Road ku Freedom City we bayitanga PIDA kirira bukirizibwa oti bw'ogwa Ennyalama mu town odde ku luguudo lugenda ate ku Moviti. Bw'obanga oyiseewo n'ogenda ku roundabout eyezanga kilometers 3 bw'oweta bw'oti oluguudo lugenda Ennyalama otambulawo katini nnyo n'olaba ekipande ekinene kiriko Dadia's Preschool Bunnamwaya. Genda twalayo omwana mwaka gumu n'emyaka egiddirirawo omwana aba mukima ne bamukomyawo alya bulungi ayiga okusoma Olungereza ayiga okusoma ennimi waliyo ennimi 10 omwana waba muto kitegeeza agenda kuyiga Oluswayiri Olusoga Oluganda Oluzungu French ayige ennimi 10 omwana nga muto kitegeeza omwana yomutwale ku Dadia's Preschool e Bunnamwaya. Senga Kezia Kulannama gyali tomwerabira. So bw'obanga oli ku Ntebe Road era otuuka e Kajjansi oluguudo lugenda Eggaba buuza Kezia Kulannama ng'ovudde e Kajjansi n'odda ku lugenda Ekigo buuza Kezia Kulannama bajjamu kutuusaako emirimu bagikola babiri ne bba bamuyita Jumba Lubowa aligaweesa beyita Saaba Kabona bw'ayitibwa Saaba Kabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondism faith kitegedde kale kamberekereze ebintu bino mubikwate kisajja kikulu nga bwonda waboti akalango okawulidde bayirawo ensonyiwamu wali naye katambyako ke kaso okawulidde sina kyengenda kuddamu ekya mama wa Vivian Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi.